Good morning, everyone. My name is Justin Namirin Subuga, NRM flag bearer, woman member of parliament, Masaka City, Basebo Nebanyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'eŋŋamba nti police enneetaaga era sinnafuna ku written summon empita ku police naye am a law abiding citizen bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure bamukubye baakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week, I happened to be one of her victims. Nanzivola, avuma family yange. For a whole year plus, abadde avuma mwami wange, avuma tata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abegomba, oba kizibu chechi, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku full figure, but just like so many other cases, emisango tegyawulirwa ate of course tuba n'obudde bungi tuba n'obudde butono naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead office of the president nembaloopera nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi nembaloopera from a community point of view nembawa ne examples eza Hajati Zura ez'abaana ba TikTok basibira obwerere abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba a lot of stuff ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the president nendaga nti naffe atuvuma naffe atutomentinga kati mulina kuguma. So her impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu oba oli awo abamukubye baavudde ku kuba nti oba oli awo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi. Buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gw'olaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mu mabaala abamuvumye abakoze eki. Mu criminology and penology omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So full figure ensonga ze poliisi bwe muba munaamuyamba muyambe ne community muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye abantu bakaaba abantu boogera ebigambo eby'obusagwa nagambye this society needs healing. Bannange abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambo obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye babadde ku full figure. Naye nze munnange full figure I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki nengenda nendoopako mu office of the president bye yakola mwenna mwabiraba kuba ye yabyerekodingira ku video n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe ajja kunzita. A lot of threatening violence, a lot of assault, a lot of things ebyali criminal bye yakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president. Wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya Mukama yankubira nga agamba full figure amugambye mbu nze napangisiza abayaaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso. Simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone. Kaakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere. Naye nga bba wange gwabadde ng'avuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa. Ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange. Si myemuliso nnyo gya family. So ojja kuinsistinga nti bba wa gundi wuuyo omuntu akubuuze nti awo ndagaawo bba wange
ng'ekyamazima taliyo. So poliisi bw'enaaba empisi, I'm a law abiding citizen, nja kugendayo sirina kyenkoze, amagezi genjoggiwa era gempabula community ne poliisi ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango, abantu bonna abatawuliddwa, so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja kukeera ku makya amukwate amutte, ali lucky afunye ne chance ebeera ne reflection. Wuuyo bangambye nti bagenze omukuba, simanyi abadde akubidde Kalango essimu, simanyi namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalango oba biki. Omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente, and they'll put a bullet through her. Mpabuwi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while. Buli wiiki omukazi abeera mu mapoliisi, buli wiiki yaba alina gwaggulako omusango. Waliwo abagambye nti abo abaamukubye lwaki tebaamuvumye buvumi nga ye bwavuma. You all aware and full figure bwavuma abantu nabo ne bamuddiza ng'adduka ng'abasiba. So if it's a mental issue, let her get treatment. Mumuyambe. If it's a legal issue, nga yeetaaga to face the law, agifeesinge. Abantu balina summoned files against her. Era bamulinze ku police. Fenna tumulinze because we have files ready against her. Naye nze sinnanoonyezebwako police. However, if they call me, I'm here.